Dr. Godfrey Nguyo ekirowoozo ky'okulunda obumyu yakifuna mu mwaka 2011 oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa nkulaga tekitundu ky'e Kabale gy'akolera obusawo kye kyasinze okuba n'endya y'abantu embi. Era wano Dr. Nguyo yasalawo okutandika okulunda obumyu kubanga ennyama y'akamyu eyamba nnyo abantu abakoseddwa olw'obutalya bulungi. This region has the highest rate of malnutrition in the whole country. Ekirooto kyaffe kyali kyakusalira kizibu kino magezi wadde ebibiina bingi byagezaako ne biremwa. Okuva ku olwo guno yagufulira ddala omulimu n'agula ettaka mu kitundu ky'Ekitumba mu Kabale n'atandika okulunda obumyu buno nga bwabugabira abantu ku bwereere n'ekigendererwa eky'okubwaza mu kitundu. Era nga kati wetwogerera alina obumyu emitwalo 2 okwetooloola ekitundu kino. Gradually it is spreading out into the community and then we are going to train them in this modern breeding. Dr. Nguyo agamba nti okutandika okulunda obumyu olina okusooka okubangulwa n'okunnyonnyoka engeri gye bulundibwamu kubanga yawukana nnyo ku y'ebisolo ebirala. Atubuulidde nti omulembe gw'okulundira obumyu awaka mu ngeri y'ekisaazisaazi gwaggwako dda nga kati omuntu eyeetaaze okubufunamu alina okubuzimbira ebyumba eby'omulembe nga kuliko we buliira, we bwebaka ne we bweyambira. Kino kibuyamba okwetaaya nga kw'otadde n'okuziyiza endwadde. There are many predators, out there that eat rabbits. Bw'obulundira ebweru ebintu bingi ebiyinza okubutuusaako obulabe. Ono ku faamu eno alundirawo obumyu obusuka mu 2 nga buli wiiki atunda obumyu obusuka mu 5 nga buli kamu akatunda wakati w'1.5 n'emitwalo 3. And every time it also produces average of 8. Buli kamyu kasobola okukuzaalira obwana 8. Ategeezezza nti okutandika n'omwaka ogujja agenda kutandika okusuubuza abazungu okuva e Kenya nga buli kilo ya kamyu wakugibaguza ku mitwalo 3. So they want to get rabbits from us and they need minimum 1,000 rabbits per month. The moment we attain that, then they will come, put for us. You can see this land is big. They're going to put for us a slaughterhouse here, and they will be carrying these rabbits in refrigerated trucks to Kenya. Wabula mu kuba muyambako mu nsonga z'ekikugu tulina Masikali Fonsi agamba nti endiisa ya kamyu teyawukana nnyo na yambizi. Nabo buli emirundi 3 buli lunaku. On top of feeding, we advise our farmers. Tuwa abalunzi amagezi okwewala okuwa obumyu omuddo oguliko omusulo. Akamyu ke kamu ku bisolo ebikyasinze okunyoomebwa olw'obutono bwako. N'obadde okimanyi nti akamyu ke kamu ku bisolo ebikyasinze okuba n'omugaso. Agamba nti bw'ogatta okulunda obumyu ng'eno bw'olima ebirime ebirala oba wakunoga nnusu kubanga omusulo gwabwo gukola ng'ekijimusa nga kugatta n'okutta obuka obulumbagana ebirime. For organic farmers, it is the best product now to use for spraying your crops. Everything it cannot select, is non-selective. Omusulo gw'obumyu gwatunzi ng'ekidomola ekiramba kigula wakati wa mitwalo 6 ne 10. We are looking into that idea of how can we add value on our urine now. Waliwo n'enkola gye twagala okukopa mu Kenya egenda kutuyamba okukozesa omusulo ku bintu ebirala. Ayagala okuganyulwa mu kulunda obumyu akubagulizaako okukira wano nga mpozi oyagala wambazzi. Ivan Kimuli Kigozi, NTV.